Sebo kankusabe olamuse kubatuliriza. Ampuliriza nkulamuseza era nenkwanza programu eno. Wiki wedde twayogera ku misolo Donald Trump yateeka kumpi ku mawanga gonna. Wabula eggulo yakoze enkyukakyuka mu misolo gino. Nkyukakyuka ki Donald Trump ze yakoze? Mu nkyukakyuka zino yalangiridde nti emisolo egisinga obungi ku mawanga agiyimiriza okumala ennaku 9 okujjako eggwanga limu erya China. Jukira bwe twali twogera ku misolo egyo wiiki ewedde twannyonnyola nti ayina kye yayita baseline tariff 10 ku buli 100 egyo n'agiteeka kumpi ku mawanga gonna. Kakati n'avaawo ng'ayambuka n'alondayo amawanga 6 be yayita ba worst offenders. Abo n'abateekako kye yayita reciprocal tariffs. Ti nabo babadde babanyigiriza nga bateekako emisolo egy'ekika ekyo kati kuno kwesasuza kuwolera ggwanga. Kakati egyo gyagyewo egiri reciprocal n'addayo ku kyoyinza okuyita baseline oba universal tariff. Universal kubanga gyo gikwata ku buli mawanga, naffe Uganda gyetukwatako yatuteekako gwa 10 ku buli 100. Enkaaga amawanga ge yali ayawuddemu. Era bwe tujjukira China ye yali ekulembedde ng'eri ku bitundu 54 mu nsi yonna. Mu Africa ng'eggwanga eryali Lesotho lyeri kulembedde n'ebitundu 5 ku buli 100. Kakati jo Trump yekyusiriza mu kitinga embazi n'aga nti egyo egiri reciprocal tugiyita oba gya nnyongereza. Kiri kyekibadde kinyumya ekyekwesasuza. Egyo okwesasuza. Kati egyo okwesasuza n'agamba agiyimiriza okumala ennaku 9. Tagijjeewo naye agiyimiriza okumala ennaku 9. Ku mawanga gonna okujjako China. Kati ku China ate n'alinyisa n'okulinyisa. Kubanga we twaviira wano twali twogera ku bitundu 54 ku 100. Kati China nayo ne yesasuza nezza omuliro. America nayo neerinnya. China neddamu nezza omuliro. Kati we twogerera Trump alinyisiza emisolo gya China okutuuka ku bitundu 125 ku buli 100 lwakwesasuza. Era ne China esuubiza nti kana akazannyo netegefu okazannyo okutuuka ku nkomerero egenda kubeera nga yesasuza. Ampuliriza ng'ogyeko China ne Mexico ne Canada bano muno tabataddemu mubazizaayo ku universal tariffs. Kubanga jjukira bwe yaleeta emisolo gino egya wiiki ewedde ayina amawanga ge twayogerako g'ataateekamu. Mexico ne Canada kubanga bwe yali yabateekako dda. Of course ne China yali yagiteekako era eyo yali nnyongereza. Ne kati yo Mexico ne Canada yagaana ogyongera kunaga giri gibamala. Ne tulaba Belarus ne Russia bo be yagaana okuteeka kubanga already yabateekako dda envumbo. Nkambwe n'okusinga tariffs. Kakati kitegeeza nti bino byayimiriza eby'ennaku 9 yo Mexico ne Canada tebigikwatako kuba bino twogera ku bya wiiki ewedde. So Mexico ne Canada bo bagenda kusigala ku bitundu byabo 25 ku buli 100 byabateekako. Jukira nabo kye bafaanaganya China nabo beesasuza. Ate nga America ezeerabula nti bwe tukuteekako toyanukula, bw'oyanukula ojja kuwulira obukambwe bwaffe. Kakati so China we twogerera Trump alinyisiza emisolo okutuuka ku bitundu 125 ku buli 100. Jukira ebigambo abadde ayogera bingi nga tannaba kwekyusa. Era naga nti wali kijja kumuleetera kwekyusa. Kati bwe badde ayogerako n'abamawulire ng'amaze okulangirira nti agenda kuwowamu okumala ennaku 9 n'ombuuza ate ki ekikuleetedde okukyuka otidde nnyo. Naga nti ne by'obukulembeze mubeeramu okuseeseetuka. Yakozesa ekigambo flexibility. Naga nti n'olwekyo ali mu kuseeseetukamu naye tekitegeeza nti avudde ku nsonga enkulu. Era naga nti alina essuubi nti kino kigenda kubatuusa ku bye baagala kubanga mu nnaku 9 alina okutuula ku mmeeza na bano. Yagamba nti wagenza okuyimiriza tariff season nga amaze okufuna okulaajana kw'amawanga agasoba mu 5
bwebadde akyogera kalina n'ekiga kye yakozesezza bw'okikozesa mu Luganda kiwemula naye ng'ategeeza nti abalala bonna bavunnamye bw'obijjayo mu Luzungu bwe yabikozesezza sisobola bikozesa ku mpewo ya Ssaabasajja naye mufunze ngaga nti bonna mbavunnamizza kati katuwogere era Minisita omwaneka Scott Bessent n'ayongera okukikakasa nga agenda ne bannamawulire oluvannyuma olunaku olw'eggulo nti mu nteeseganya zino zonna Trump yagenda okutukulembera kubanga ye kafulu mu nteeseganya ez'ekika kino nga okozeseza background ye ey'obusuubuzi ye kafulu mu nteeseganya zino era Scott Bessent yayongedde okulabula amawanga amala nti okuyimirizaamu tarifusi zino kusindika obubaka bukulu nti America bw'okuteekako toyanukula bw'oyanukula ojja kubonaabona nga kyali mu kukola China naga nti obwe